Douglas Mwachuku. Owa Ekisige Joseph. Amuyita gonna ng'akaana kazaala. What did you do? Nego wakoze eki? Nokaza bank account yange. I borrowed money with it. Nebuzeeyo just saying. 400,000 naira. Mitwalo ana gyokka. You did what? Gundi okoze eki? Are you insane? Oli mulalu oba? You borrowed money from my account. Ne weewola emitwalo ana ku account Give yange. you access to the Olw'okubanga nakuwa access ku bank account yange mu kaseera ka emergency. Kati emergency kye yakutwalizaana. Gundi toyaka nnyo. Why are you lamenting as if you've done? Sira lwaki okungubaga nnyo azifugwe musajja weka asoose okuwa account y'omukazi. Douglas, Owa Ekisi? now come and sit. Jangu otu. Your husband of the year now. Nkuutende okuba husband of the year. My account. Ate munnange yeka asoose okuwa omukazi account. 1,000 naira. Emitwalo ana buna. They're shouting. Nkozesezza wano wogana. Alright, nga tetunnaba kutandika firimu yaffe mulambalamba kansooke nnyonnyole ku kye tuyita sponsoring bestie. Sponsoring bestie yani ye muntu ali eyo ng'asiima empeereza ya Vijay Joshke n'ogamba nti gwe wenna ng'oli eyo ng'osiima empeereza ya Vijay Joshke ng'ogamba nti no Vijay Joshke kankozese mobile money nkusindikireko kasente ku 0758 oba 0773165805 ye muntu oyo. Kati njagala kubabuulira ku lwaki nkwetaaga sponsoring bestie oba onyambeko. Nina project gye ndi mukola oba project giyite app erimu ne app eri mu kuzimbibwa. App eyo yakutugasa owulira naddala gwe alaba Vijay Joshke films. Nina engeri gye njagala okuddizaayo naye app eyo enaamanejinga ensonga za ssente oba entambula ya services mukwano yo ya bbeeyi mukko okugikola ebyetaagisa bingi. Kati singa nkwata kasente kange kenfuna aka bulijjo kijja kuntwalira ebbanga ddene kuba nina okusendereza bwe nwaninga obuvunaanyizibwa bwange ng'omuntu. Naye kati awo wensabira nti gwe omulabi wa firimu za Vijay Joshke ng'oli eyo ng'ogamba nti no Vijay Joshke nsobola okuyimirira naawe mu nsonga eno wano oba okikolera. Kwata akasente konna k'oyina oba mutwalo oba kudda waggulu zonna z'oyina ozinteereko wabula nja kusaba osooka onkubireko. Lwaki olina okunkubira? Nti no nina okuteeka mu listi y'aba sponsoring besties in that project eno weeba ewedde gwe asookerwako oba wegulidde erinnya mu kintu kino so gwe asookerwako okuganyulwamu. Okategedde saa zino sijja kunnyonnyola app egenda kuba ekola biki na biki okujjako ofuuka sponsoring bestie osobola okukimanya kubanga gwe munnange oba okuteeko mu nsawo eno gamba nti no tukole ekintu kino kiggwe. So wobanga oyagala okunsapootingako enamba yange weeri 07587434 amannya ereeta gange ag'obuzaale aga Kisige Joseph. So mukwano nja kusaba gwe asiima empeereza yange poziko n'ekira kye tukola bano boolaba abatumirako abantu mu firimu wangi abatumirako abantu mu firimu ng'etambula be ba sponsoring bestie. Kitegeeza nti no tugenda kuyita mu process okolereyo ka video mbere nga nkateekako era bwe nkukuma mu records akadda kaffe kanaaba katuuse nga app yaffe ewedde ng'ensonga ziwedde project ng'ewedde nga tuganyulwa. Wabula sponsoring bestie ku project eyo ojja kuba wankizo. Kati bestie munnange ali eyo nkusaba ku support yo nsupportinga osegedde mukwano tukikole mu bwangu kitutwalira akadde katono kozi sente ze zirwisa ebintu newe zibaawo kiba kiggwa. Zonna zoyina nkubiraako gwe ayagala okumpeereza kasente bambi nkwegayiridde toweereza buweereza message mu WhatsApp n'olinda ndwawo okubikula message za WhatsApp kuba abantu bangi. Kati nkusaba nkubiraako oba nkubidde ku imo oba nkubidde ku WhatsApp oba nkubidde direct bambi nkubiraako ensonga tuzikwasaganye ate lwaki nedda nsiima nnyo bambi. Thank you so much. It's me your boy Vijay Joshke. A video of more value, the value created by both you and me. Salongo, see you, my besties. 07587434 ye namba yange. Yes, okalwe kitundu kyakubiri we twakomye wenyini tutandikira omwagalwa
atazimba. Do more. What is wrong with Okulaba ekisooka bukwano olina kunyiga olaba wansi w'erinnya lya firimu eno waliwo akafanika kyano mu layini erimu like ne subscribe onyigamu bajja kulaga eno kyano oginyigemu otuukire ku firimu zonna ozirabe okola ng'ekyo kati twasembyeyo okulaba bino You are putting Joss in front of nga mukazi wattu ye ayagala emitwalo 15 agenda agula akaviiri kalabye ku jiji. I'm poor. Omusajja akaala n'agamba sijja kusobola kugigula ndi muwaavu ndi lukyolo very wicked? n'agamba wabula oli mulalu Very, very wicked. ebyaddala oli musajja mubi nnyo. Wait. So, Lindako that's the trophy wife you promised me. kati bwe buno obulamu bwe wansuubiza omukazi ow'ekitiibwa Boss, you were reasonable. anti munaye nali ndowooza otegeera Now you want to ne salt kati gwe or dry. oli mukunkuba luseke oyagala kunzijamu musaayi That's what you go. So I'm reasonable. owaayo ogambye siiri nammakulu Buy it. You go buy it. wabula nkubuli ogenda kagula akaviiri I can't. It's, gundi sigenda kugula akaviiri ako kuba sisobola sirina sense House will not contain me. eno ennyumba tejja tuma House upside down. ejja cu the only option is to sell me so you wabula omanyi the hair. bwe ntunda butunzi onfunemu sente ogula akaviiri And see. ate tulinde tulabe ati musajja mukulu omukazi w'omumma kyayagala agamba tonkwatako One of the eri tagana when your position kyokka ate kyusa yenna ebita bitadde eri aganyo bitaganjula n'ajjayo eŋŋumi najja mwesobolera you're not going to make me feel ali gumite si wumite ali gumite wagamba nti tonkwatako aba ategeeza tonkwatako So I actually thankfully met him at kati eyo nga tuvuddeyo tuzeeko ewa teopista nakabugo alina ebbaawe enoka tulina masiko batumiddeko nnyo kati anyumiza omwami n'olowooza omwami abifaako bebi sooka ombuli ebuzibu kiwoolina nga nkunyumiza tomumuka Okay, see, I should be able to take care of some things. ati munaye nina ebizibu erina okwasaganya ng'omusajja biki bebi It's nothing. naye Just a project waliwo project handling and I just need some cash. naye taga cash naye siinaamu sente You can ask your daddy now. What happened? bisabe taatawo lwaki Complaining, he said, taata you akomplaininga did too much and gamba mpadde nnyingi continue. atakyasobola kunnyongera adde bibiri How much are we talking about? twogera ku sente meka bebe It's like 3 million naira. munaye ziri milikwesi 3 milikwesi 3 Okay. I can help you raise like 2 million. bebe watya nenkuwayo ebbiri n'oyongereza okwo Thank you so much. banange weebale nnyo bebi kati eri nga tuvudde ku mukazi oli peruthi kiggundu akuba oluseke omusajja regardless nga tamubaliridde ate eno ye eno katulina masiko yagwa bambi ku kitaawo pisita kyo kimusapootinga Your number. kati abadde amunyumiza waliwo ogusajja okubadde gunkwana ogwadde namba I met Yeah. and I didn't Olaba. talk to him. nsemu I nemusinkana met him at that event. ku eventi gye mbadde ndaga abadde anyumiriza mu kubo He left literally mpulidde obusungu and I didn't netambula butambuzi neŋŋenda Ezo. nina omusajja asinga kati ebinkwana binsiiyasiya nsaagala kumanya no sense alo kati omwagalwa atazimba gattako waliyo n'omwagalwa azimba kati joshi ayina atazimba joshi yagwa mu mbi za perusi kiggundu anyirira ayina ebita ate alabika mukuumuufu lwaki ngamba alabika joshi omunigeria yamumanga nze sinnamumangako ayina alabika mukuumuufu naye baaba empisa 0 oluseke alukubira mu 100%. Asha takyakozesa na luseke oli awuuta buwuusi musajja watu ebizibu bimuyinzako ekyamazima bimusukkako era okufuna ku tulo otulo atufuna aliko eno mu mmotoka ye muntu gw'osobola okuvuga n'ovuga n'omuyisa ne wabadde ayina okgenda naye nga lwa bizibu naye kye nandikusabye besiti mukyala munnange bambi nkwegayiridde era nkusaba beera omukyala awa bbaawo essanyu so si omukyala aleetera bbaawo ebinyiizo omusajja kye yeetaaga mu bulamu si kinene yeetaaga comfort respect and discipline from you byokka bye bimuwa amaanyi okukola ennyo ebirala bikutuuseeko Boss, omukulu destination you entered. mukulu taata otuuse mu destination gye wataddemu nti gye mba nkutwala ba apu Yeah. owaayi mukulu taata boosi nga kwali boosi yayiseeko owaayi gwe boosi ekyana kikuba wabi kino
Why tutuuse? The destination you entered. We wano ogambye mba nkutwala. Indako. Twatuuse jjo. Adde sinnamanyani. Ajjayo essimu. Asasule omuyaya alina enkola yange sitambula na cash. Sente mmekanya 5. Kale soma banka yo. Banka ki? Account number nkutereko sente. So nagira asasule taxi. Nenge kyamazima abadde yeebase. Ebizibu bingi ebimutambulira ku mutwe. Yatomera omukazi gwayagala. N'omukazi gwayagala. Wallahi tamuzimba. Ebyaddala ate kimulumya omutwe. Besti mukyala nze nkikusabye kale mu bufumbo obukikolere vijje Joshke obeere muntu asanyusa bbaawo so si omuntu ajuza bbaawo ennaku. Katuyige kati Teddy Bear ebeeri wano ng'omukulu akomawo. My love. Bebe wange yo yasoma obugambo obuwoomu. Akuko singa ke yamugamba yakakwata. Amugamba omusajja omuyita obugambo obuwooma ne pressure zimukuba zikaka negwe nodda kuwe gundi yakatude tata sagirinya ogamba bannange akuba nze nina akanya Saalongo wangi naalongo. Bambi yakomawo. I lost my job. N'agamba tali bulungi omulimu guweddewo. Omuntu aliddewo bannange. What happened? Kyekituuseewo baby? I don't know. Munaye simanyi kituuseewo. I was called into the HOD's office. Yes, bampise mu ewa HR mu office He ye. offered me a notice. Munaye nampa notice tino ngobeddwa simpumuziddwa. I think it has something to do with my punctuality. Ngobeddwa. Timunnange byekuusa ku butatuukira mu budde. I don't get it. It doesn't make sense. Wabula sikitegeera. With taxi. Tebigatta ng'ate obadde olinnya taxi. To work very late sometimes. Anti munnange olumu mbadde ntuuka leeti ku mulimu. Ate jjukira omukazi yalemera emmotoka mu kitundu ekyasooka. Peruthi Kiggundu yalemera emmotoka mbu baagigulira ye kati bagimulekere. I'm so sorry. Kati laba tafunye mulimu agobeddwa. Nga bebe kibi kati olaba. Look at me. Sooka ontunuulire. Bebe Don't worry. teweeraliikirira. You get another job. Ojja funa omulimu omulala. So right now, why don't you just... Kati essaawa zino basi tetugenda nenkwambula Wala. nenkuliisa ekya Mikairi. Adamu kye yamma Eva. Wangi? I'm not hungry. Nga we yakimummanne leero nekirange siri muyala. But you have to eat, okay? Gundi olina okulya byampaka. Yes. Sorry. Ate Solomoni muntu muzibu. Solomoni ye muganda wo. Era woba olina omusajja gwe omusajja nange olina kyali oba muyita Solomoni oyo ayina mukwano gwe Nabunya bakwatagana kati gwe niwogamba Solomoni Nabunya mwesonyiwe muleke ayina empisa embi. Honestly, I don't. Solomoni agamba wa But nze Nabunya kwenfiira don't sit well with me. He just feels kati okudda kwona ajevuzinabbawo ono before yet. If Namugamba it's wa off to you, omusajja gw'otalabangako I don't need to know. ovaho I obutamusiima. need to even meet him. Saagala mumanya namusikana Ted and my instincts. okusinza ku by'oŋŋamba ne bye ndowooza alabika gold He's an ex-senator's son. gundi Empowered. oyo mutabani oyo mwana mugagga I'm supporting him right kati lwaki kitaawe waaba agamba nti yali seneta lwaki too, tamusapootinga actually. agamba ate nzi sente nzimuwa kyeyagalire tankaka kati bambi mwana muwala Teopista Nakabugo It's your trust issue. mukyala wa Enoch Trinamasiko Yes. ono mukwano gwe bamuyita Be happy for me. Said You're being it's okay. Brenda naabirye ate agezaako mugamba bawo mwegendereza aba akusaba nnyo sente alayika mukuuzi nti wa gweyiga okwesiga abantu nze muwa tazinsaba nze muwa kyeyagalire bambi ye Nakabugo Teopista is a supporting woman tali ng'ono Perusi Kiggundu naye gwe nga tuvudde ku biki kyekikazi ekisobola okusuula edda laba bannange laba amafiga laba ebita laba akaninkini bwakapi dayalekiriya akaninkini kyekyo n'ebita maanyi bebi wetusuubiza otwala auto
I'm sorry. nsonyiwa It nange happened today, so it's pozi bino ebyomulimu ebikutuusaako bikwerabiza just an outing today. anti wabadde otusuubiza outing mikwano gyange nagigamba ogende weteeketeeke tugende out Can you hear yourself? gundi weewulira byogera Why can't you just be sensitive? butufu lwaki tosensingako kobwolumu n'obaamu n'amagezi amatonotono agakusaza ekkubo Please, why how am I being insensitive? lwaki Promise my friends outing this evening. ogamba nti azira amagezi gwe kennyini gwatusuubiza n'emikono No, it's kyogamba enough. okuluzinga omulimu gwange tekimala kansolinga outing ebyo Get your job back. gundi Douglas, kati kigenda kyusa ki mbusebe ono okuluzinga omulimu tekirina kyekigenda kyusa outing yaabwe bagende out ayambadde anyumye buli kimu aleeze yeteketeke bagende You and your friends out to do what? To why ngutwale n'emikwano gyawo tukola ki kujaganya lwakuluzinga mulimu gwange oba watusuubiza I do not know, okay? mbutuufu simanyi oba ki oba ki kyetujaganya naye Now go back and tell them that my husband. nze sigenda kuddayo eri Why? mbagambe bbanga omugagga No. tusuubiza outing aluzinza omulimu katagenda tutwa tekijja kukola Chico, omanyi kisige don't say that I'm broke, Abby. I'm not broke. Go up and get ready. Let's go. nze sigenda bagamba nti ndi mwavu tondabisa genda agula oyambayo tu see where all of this is coming from. ntegedde bino byonna biva ku ki Fake life. otambula mu bulamu bulife kati oyagala kakasansi nti oli w'amaanyi naye nga tolina maanyi gamu Tell them you're married to Bill Gates. wayi wabagamba nti wafumbirwa Bill Gates oli vijje josh just bujosh Do not need to look like your problem, okay? bebe zisaga kutula nga kizibu kyo wabula nyamba yambuka agula oyambayo tugende I'm not going anywhere. butuufu nkuba sina gyendaga You know where the lounge is, so you can take them out. Go and spend your money for basi kasita amanyi sente gye ziri Liar. agenda gundi olimba Douglas, come back here. ne kisigaye komawa If you like, run away. josh jangu wano tugende Shame on you. oswadde olala gugo teguyinaamu sente You must go. gundi ogendagenda Yeah. Then. niraba akaninkinikiriya dayale maanyi ebitamadda 5 minutes. peruthi sikuwadde nnyo ize Like a poor man. kamuyitiddeo sebwavu sebo naye ono omukazi teba mumpaamu kati ono aba afuluma bambi nkero manye ebintu ebimu osirika bizirisike nebiyita owaaye Where are you dressed to now? kiki ngaoyambadde olagawa new daily routine. munaye nga bulijjo ngenda kunoonya mulimu okay baby My love. omwagalwa Don't worry. teweeraliikirira Get a new job. Okay? naye ojja funa omulimu omupya nekira bebi I need to get some food items. yafuna ku byokufumba ewaka byaweddewo Money. ku ssente Babe, neggwe wish I could give you the money right now, but I don't have it. singa mbadde nziina nanzikuwadde nesiina You can get money. kati bambi noonya engeri yonna gy'ofunamu ssente gundi How? nti oba I don't earn salary. nze sifuna musaala Prostitution? ate situunda ninkini Money. situunda kaninkini kati nzijjewa mbw akaninkini ono akaliira ku firi We at least manage what we have. wabula kati tetenkanya kyetulinamu gulabe ayisaawo ebitabye n'amuggalira talina ssente omusajja kubanga n'okukola takyakola kati oginyonyoka agenda afune omulimu emirimu oyinza okutambula engato negwa olubege kati eyo nga tuvuddeyo tudaba birungi fiyona birungi fiyona kano teyakatumidde mwana ladies and gentlemen ngate birungi fiyona tali wattewo pista nakabugo I use it to sell something. gwani owaye ki nkubuuza You doing here? gwe ani okola ki wano mu nyumba yange You should be asking me. gundi naawe ombuuza nkubuuza ombuuza How's girlfriend? kale nze ndi bba wa nyinimu anti munaye nze bba wange nange kiki gundi owulira byoyogera Must be mad. gwe kibirungi Very, very mad. oli mulalu kumbe eno katulina masiko tali kenya ng'ajja baabwe kati tebannamanya nti baabwe Exactly is going on here. nsoko nnyonyo ki ekigenda mu maaso wano owaaye nza biki Coincidence, usual. owaaye kirabika mweguddeko bugwi kifuuyifuuyi gundi kifuuyifuuyi bye biki Gee. yaani Okay, the fact is you both are right. ekituufu muli batuufu mwenna I have 2 girlfriends. kati nina abakazi babiri But you can coexist. kati musobola okwatagana oli kisirwa ani okwatagana naani nze nfumba ne mujja wange And ndabayo mujja tomanyiira nze sifumba na mujja wange neyegoba kibirungi kyaseka busesi saundi guno guseka
Why omulabye? Is it Shanti? Sifumba na muja wange. Omulabye wakoze. Mama tuula baby. Kano kagenderere ssebo. Bannange birungi Fiona ne Enoka tulina masiko. Baagalana abeemanyi obulungi nti omwami abakazi akuula bakuuzi. Baamitewo Pista Nakabugo bwa supporting woman we buyisaawo. Kati waliwo Joshua akomyewo ewaka ne leero tebalina maanyi gamugulira kubanga teyaleseza kameeza. Komyewo ne lufayiro lwe. Wai kulikayo. There you go. Bigenze bitya singa ebya bulijjo boye bibye bamwaniriza bulijjo nedda nga tolese sente bakwanirize. So what did they say? Bagambye batyo oba emirimu You gigambye. should return or Bagambye banaddamu ne bakuyitira oba No vacancy. munaye mbu tewali kifo. The one that promised to call, Kyokka nkubidde the essimu guy doesn't seem to like. alayika tammatiddewo. Waliwo agenze ne bamugamba tewali mulimu. Omu agambye tujja kukubira alayika tammatidde. Akirabiddewo neti wakazi kimulaze. My love. Tebakusiimye. God is preparing something huge for you. Buli ebigambo ebirungi ebiva mu sitaani. I mean your life. Omwagalwa Katonda mwetefutefu okuwa ekisingako. Ate akimanyi I do not deserve to nti nze mukyala wo gwe Do yakuwa my- sisaana kubonaabona. be hopeful. Kati beera mwesigwa beera n'essuubi agenda kukolera ekisingawo otuuke mu kilaasi endabirira bebi. Amen. Kale amiina. Amiina. Sitaani asabye essaala naye tugendera awo. What do we have in the kitchen? Tulinawo ekyokulya mu kiyungu. Gwe gundi What do we have? imbuuzizza Kitchen. akokulya konna kiyungu kitaata. Stand. Sikutegedde. It. We agreed to manage, Abby. Twagambye tutetenkanye. And what we have left. Anti otetenkanye ekitono kye tulinawo. Is that food I ate today? I Emmere thought we had an understanding. ebadde wagiridde. Adamanyi bategeeraganye kiki bukibuki. Mukulu taata ngambye managing. Fine, I'll be upstairs. Mutuufu kangende waggulu nkwesonyiwe. Mukulu muno oba togenda feita naye naddala ng'oli responsible ng'oreasoninga. Naye wannaye perusa atama. Namugerwa atama. Kigundu tereeza maama. Yamuleka mu ddiiro. Yoshi n'ayingira ekisenge. Agenda okuyingira ekisenge. Ebyokulya byamwaniriza ku buliri. Omanyi byakulya ki? Nga pizza. N'abakyala najja. Yaguze pizza. Bintu byakwejalabya. Luxury. Who ate this? Ani alidde bino? Alidde tulinamu omwana. Gw'olaba alya kati yalidde tebirimu butwa. Tandikira awo. Naye I thought you said you don't have any money. wagambye tewali sente yadde. What if I told you I broke? Wata nenkugamba nti ezo nzeewoze bwewoze. This should cost about 2 to 4K. Gundi ebyo si bya 2,000 ku 4,000. If you add an extra 5K, Ola singa ogasseeko ettaano. made a pot of soup. Okimanyi obadde osobola okufumba emmere eyawaka ennungi. Ne gundi Really? oli siriyaasi gwe Josh. Douglas Wachuku. Olina buzibu kikisige Joseph. To manage. Ayina wayo watuka n'amuyita amannya ge gombi. Nga unaayita akaana k'essobero. To manage. Ogambye ntetenkanyinzi bwentyo bwe ntetenkanyiza kuba simanyi nnyo byatetenkanya. Lindako. Douglas, what were you even expecting? Obadde osuubira kitaata. That you come back to some delicious Obadde osuubira emmere gaggadde. money. Gwatalese ssente yadde. Anji taata omwavu. Leka Don't start with this your cheap emotion. wabula totandika buntu bwo buno bwa kisirusiru bwakwenyiizanyiiza. Have it. Kwata oba oli olye ate lyako eri emu yokka You don't have money. kubanga tolina ssente. Lyako emu. You finish it, you pay for it. Walaayi wozirya zombi ogenda zisasulira. Lyako emu pizza piisi emu. Yalonda ekyapa kya sitaani mu mannya ge. Goge mazima. Omwagalwa atazimba efirimu gye tulaba erina obutundu 5. Joshua Nigeria ku screen bamuyita Maurice Sam original names. Bannaye agamanya n'agayimba mirundi emeka. Era nze firimu eggwako nga sibagambye mannya g'abazannyi ama Nigeria.
kasita tulina Wamana Uganda namwe mugamanyi. Becky. Kati okudde eno bambi wa Brenda n'abiri ne mukwano gwe Teopista Nakabugo. Maziga Merero omusajja kye yamukoze Knew something wasn't. teyandibadde eno kanze nakimanyirawo. Omusajja akusaba ennyo ssente bw'atyo kimu bibiri akaaba ssente. Taking. Amaziba gennyini netta. Yamugamba ndaga ku kifaananyi kye abadde nno talabanga ku bba wa mukwano gwe. Kati Brenda agenda okwetegeeza bw'ati okulaba omusajja nga amumanyi. Clinton. Gwe gundi ono si eno katwena masiko. Cows. Ye Carlos. Do you know? Gundi gwe. This is Clinton. Choga mumanyi. Becky, Yono. this is the same guy I. Ono eno kagwe nakugambako naawe. The ex-senator son. Gundi. Naye yagamba musimayi ali mutabani wa senator. Cow. Kati bino byonna bye yeeyita. Tebatuzza ku mwenzi omusiru. Son. Ewa Mugisha Fulanka. Nkola ya Mugisha Fulanka. Wait, do you know that this is his strategy? Kyogamba buno bwe bukodyo bwe. Exactly. Because. Bukodyo bwe. Oh my God. Tasobola kikiza. Another Brenda kyamuggwako. mistake. Ng'omusajja kennyini eyakimutuusaako yava okituusa ku mukwano gwe. Don't ask to see a picture. Ne mutuufu nakola nti ensobi. Wow. Sikusaba yadde ekifaananyi paka buno wennyini nandibadde nkulabula. Teyayagala kuyingirira maka ga mukwano gwe. Becky, this is Clinton. Olaba Nakabugo ono gwe nkugamba ye Clinton gwe gwomanyi nga Enoka aba bamumanyi nga tulina masiko. Nkola ya Mugisha Frank okudde eno. This business. Enoka tali na buzibu. Esimu nga tebakuba. Linda kani oyo. Okimanyi nga Teopista yakuba. Oba ngamba ki abadde amanyi bamugobye anobye lumu tajja kudda amukubira essimu sebo noonya Philip omwezi omusiru obanga olabye eno nga tonnalaba mwenzi musiru ojja kulaba enkola ya mwana mulenzi ono Enoka mu bujjuvu enkola yemu ya Mugisha Fulanka kati yamukubira essimu n'amugamba nsaba tusisinkane. Ani asaba tusinkane tubyogeremu kubanga ekituufu nkyakulavinga. Okay. Wandiko gavumenti essanvu. Essanvu lizzeemu lyennakidde Viola ne Monica big sister mukamwana. Atategeera abantu abo firimu y'omwezi omusiru ejja kuwa ansa. Yagamba n'okimanyi mbadde manyi omukazi akitadde. Baby is obsessed with me. There is an opportunity. Sewa agambye muno ayagala tuddiŋŋane twogeremu. Okimanyi guno guba mukisa mulala. When I'm done, ogw'okumwavuwaza I bounce. Malenteme. You know, birungi agamba. ladies, they like to win. Olaba abakazi baganye ebintu by'okuwangula. With their photo lady. Ate naddala nga mulimu okulwanira omusajja nga balwanisa abakazi bannaabwe. Lindako. Then means she can do whatever it is. Balowooza ayinza okukola kyonna ky'ayagala okumpangula. I'm thinking. Lindako olowooza kye ndowooza oba? Kyolowooza kyennyini kye ndowooza. Sente ezindala. Kati nno yalowooza addayo wa mwana muwala Teopista Nakabugo. Baddiŋŋane ziyiike buto. Buddemu guseke. Bagaggawale. Kati ye Enoka ne birungi Fiona bali mulaavu. Kati kino kyategayo bba waakyo akuula abakazi abalala. Ne bannange ebbula ly'emirimu lino, ebbula lya ssente, ebbula ly'okumatira, enjala ennyingi ekozesezza abaana b'obulenzi ebyekisiru. Naye ng'omusajja yenna alina kwetengerera nga you are the provider. You need just oba nga wetaaga support ey'omukazi nga ntono, but you provide the rest, but not relying on women. So sorry, I didn't mean. Yamugamba bebe nsonyiwa kirisa akigenere naye gwani. Really, who are you? Amazima gwani ekituufu. Is it Charles? Yegwe Enoka tulina masiko Clinton ani ekituufu. Who exactly are you? Ekituufu gwani mutabani wa seneta ani gw'owuliriza. Empuliriza nze nga Brenda gwe yasooka okukuula bakwataganye ne Nakabugo. Tola nti oli musajja kati abakazi ababiri nga bakufumbyeko kiba kitya. Ayinza okukwata ennuuni oyi n'akusika ensingo n'akunyigama entula ne zaatika yadduka naye gw'omulabye ne mutuufu nedda. Worth my tears. Ne mutuufu oyo tagwana n'amaziga gange wakisiru. This guy. Ne ono omuyaye
Let me fuck up now. Let me love. Agamba byesonyiwe bya love. Mwe mututamya ne love. Douglas Mwachuku. Owaye Kisige Joseph. Amuyita gonna ng'akaana kazaala. What did you do? Nego wakoze eki? Nokaza bank account yange. I borrowed money with it. Nebuzeeyo just saying. 100,000 naira. Emitwalo 4 gyokka. You did what? Gundi okoze eki? Are you insane? Oli mulalu oba? You borrowed money from my account. Ne weewola emitwalo 4 ku account Give yange. you access to the Olwokubanga nakuwa access ku bank account yange mu kaseera ka emergency. Kati emergency kye yakutwalizaana. Gundi toyaka nnyo. Why are you lamenting as if you've done? Sira lwaki okungubaga nnyo azifu gwe musajja weka asoose okuwa account y'omukazi. Douglas, Owaayo Kisige. now come and sit. Jangu otu. Your husband of the year now. Nkuutende okuba One. husband of the year. My account. Ate munnange yeka asoose okuwa omukazi account. 1,000 naira. Emitwalo 4 They're shouting. enkozesa wano wogana. You're even eligible for loan. So are you? Siimye nno zezokka ze babadde basobola okuwa ku looni nzikozeseza. so evil. Naye mukazi wange lwaki oli mubi nnyo? Lwaki? Do you have any concept Mazima toyinamu yaddako obuntu. in my life? Oyagala kunsaanyaawo oba? Ah, wow. Taata. Well, because I used my husband's. Olw'okubanga nkoseza anaga bba wange You are giving me all this insult. kati kwe kumpisaamu amaaso bw'oti. Ana You want to beat me? oyagala kunkuba? Yes. Kisige. Oh, you are beating Nkuba lumu. Nkuba lumu oba onkuba. Call 400,000 naira. You know what? Emitwalo 4. I will ease you the stress. Naye omanyi Your house. kankugyeko stress nnobye. Anobye mbu n'atambula n'agenda oba gw'okola ki? Omuleka n'anoba oba kitundu kijja kuba kyakusatu. Katutandikirawo. Leero mmwe mumuleke agende mwaba mwagala. Ebyo ebita bitwale tusigaze eki. Naye maze nkyegayirira n'ekisiga lukigango taganjula kananka kaninkini kakumufu ddala kiriyo ebitaki ekyo figama pozi bino bye tugenda olaba mu paati 3 kasinkane mu kitundu ekyokusatu. It's me boy VJ Joshke, a video of mobile the value created by both you and me. Salongo liking a commenting or sharing obango obadde tonnaba. I love you so much my bestizo. Bestie nkusesa ki kano ke kadde otandika okuba abantu bizinensi y'omu maaso. Obadde okimanyi nti no besiti agenda kunyumirwa nnyo ng'awagira besiti. Nkugamba ki nti no bonna abalabi ba firimu za VJ Joshke tulinga ba Luganda mu Joshke. Otegedde ekintu ekyo kati teberezaamu oli Masaka olaba firimu za VJ Joshke wangi olanze nange ku firimu zaffe zino. Okawulidde ab'e Masaka ba besti abali e Masaka olowooza tebaayagale kuwagira. Okategedde akantu ako oyinza n'okubeerawo nga business joiner international nga ne waba besti ng'alirira ajja kusupportinga. Kati nkutegeeza ki ku kino nziguddewo omukisa eri mmwe abaagala okulanga nange ku firimu zino. Okawulidde mukwano tulina ennanga ez'enjawulo wabula gwe ayagala okulanga nange ku firimu zino ogenda kunkubirako. Kati ate kino kigenda eri ba sponsoring besti nga gw'otambudde nange olaikinga osharinga tulinayo akafecce ku kasente katono nnyo nnyini ddala kalinga ka just editing. Ogenda kubanga okola just ka video gwe kenyini gwakakola nga olanga business yo oyita abantu olaba bano betubeera nabo ba besties ba sponsoring besties ayebaza abantu okusubscribinga n'okulakinga. Kati gwogenda kuba neebalizaako ate omale olange business yo katono nnyo bwe kati otegedde ekintu ekyo. Kati besti munnaffe ali mu kitundu kyo ajja akuwagire. Ate business ebanga eri international of course kijja kumuwanya essanyu. Naye nkusaba olanga nange olina okuwa abantu bange offer. Olanga nange ekyo kyo mateeka ke kakwakuliza akasooka. Business gyolanga nange oli kasitajja n'akugamba nti ndi VJ Joshke besiti gwe nogano musalirako jjako nja kudda mbagambe oyo kati temugendayo. Nenga kyebagamba bamikwano oyagala okulanga nange business international business eri location oba oyagala kwegamba tukikole kati tujanjawaze ate lwaki nedda nze omulyango ngugudde ogw'okulanga businesses zammwe. Ajoshke
kubiraako 0758 741 34 namba eri ku screen yo. See you.